Erinnya Kansala Muhammad bonna itufunye enjega ey'amaanyi ennyo erya essomero lyaffe St James erya Bbiina bannaye tuyinza nakukikkiriza ng'omulimu gukutte kubanga abaana sawa zino babadde bali mu kwetekeratekera ebibuuzo bya PLP bya P7 bwano twafuna n'omukisa ne tuteekawo ne boarding naye bwe twateekawo boarding abaana balina kusula wano kati abaana babadde basoma omuliro ne gutandika okukola ki okukwata omuliro bwe gukutte. We have been talking about it was at a lower level. Wangu ddala kuba abaana bagenda kukola ki kutuula era nsuubira nga bwe tulinayo special council gye twabadde nayo teyatambudde bulungi tugenda gizza tugenda kulaba nga sobola okukola ki okutula n'okuyisa community education egenda kubeera nga esobola okutuula kati saa zino era kigenda tataganya abaana era tetumanyi abaana abasinga bayizo n'obutadda era tusaba busabi Mukama tukwatireko. Nyanze wa Lugembe Ronald tufunye okukosebwa wano ku Bbiina primary school essomero lyaffe erikadde okuva ku P1 mpaka ku P3 omuliro gutukutte ne gwokya ebintu by'abayizi ebitabo tubale tulina wetutereka abaana abatalina gye bagenda ng'ekisolo kyonna kiweddewo naye tusaba gavumenti etuyambe tuleeterenga emmotoka ezisobola okuzikiza omuliro emmotoka gye tulina mu kitundu eremereddwa omuliro ne gututabukira butabukizi nga ffe abatuuze tugezaako nga bwe tusobola naye nga biganye. Omuliro gutandise ku sawa zibadde nga za kumakya sawa 3 kitundu awo kubanga bankubidde essimu ku sawa 3 n'ekitundu ne bangamba omuliro gukutte Bbiina ku ssomero abaana bali mu kujja ne tufubutuka emisinde ffenna ne tugwera wano naye nga embeera ebaddewo teyali badde nga erinnya nnyo kubanga singa tubadde n'emmoloka nga yeesobola naye emmoloka ebadde tesobola kati emmoloka ezisobola zize luvannyuma ng'ekizimbe kyonna kiweddewo ekyo kintu kikyamu emmoloka bwe tumanyi tulina eyafaya naye nga tetebeera n'amazzi tesobola kukola mirimu. Embeera ebaddewo olwaleero neza zezange mukubazibera ku mirimu kukola donc obuda bagambe nti ekuba lisobole kukuba omuliro nawo abaana nga basatu kusomero nebuuzizaho omuliro guvuddeku kitegeejo lwaki agamba nti babikibiki wakiki wamasanyalazi wabogera bogezi kandu bogera bogezi badegereko nange setegere ensonga eyo naye nga kyetuwa gavumenti gawagirabo naye noziri bikadde mazima antu saba gavumenti nti essomero lyaffe liyidde abaana bagenda mu bibuuzo essomero liyidde amanya gange nze Kamunga ku stove tunyoloddwa nnyo essomero lyaffe okwata omuliro ebintu byaffe byonna biyidde biweddewo poliisi eyanguye okujja netuyako n'abatuuze ne bajja ne tuzikiza omuliro guno mu bwangu ddala nga tekunaba kugwawo abaana ky'abaana bo
abaana bo babakute bavuddeyo naye poliisi ebikoze kyamaanyi nnyo. Biki ebyonoonese? Ebitabo by'abaana n'empapula ebisinga n'entebe n'ebyabasomesa byonna biyidde. Abaana kyokka abaana bagenda kukola twate tusaba buyambi batuyambeko abekikwatako bonna. Ekiri wano ng'abazadde tandike n'amannya go. Amanya bampita Esnatuwanja. Abasomesa tebalina wakusula, essomero kinene tebalina wakusula, basulanga mu classes, tebalina accommodation, tewali bali awo. Netusaba gavumenti etukwatireko etuyambeko kubanga olaba amayumba gayidde, tebalina kyebasigaliza mu kimu kiyidde kyona kiweddewo. Amanya bampita Esnatuwanja. Zibadde ssaawa 2:30 amasanyalaze gasipakolinze. Okusipakolinga omukka ne gutandika mpola, abaana bwe badukidde ne bafuluma wabweru nga bagamba muliro gukoze ki gukute. Kati ate twagenza okukebera nga tetulaba muliro naye nga tulaba mukka, naye nga mukka tegabadde mungi, naye bamaze okuyitawo dakiika nga 10 omuliro ne gukwatira ddala. Biki ebyonoonese? Ebintu by'abantu byonoonese, ebintu by'abasomesa, ebitabo byabwe, desiki abaana tewali kibasigazza. Abasomesa bafiiriddwa buli kimu, basigaze ngoye zibambadde ku mubiri gwokka. Kiki musaba gavumenti? Gavumenti etukwatireko eteeka essomero akigo ku mutindo, babazimbireko amayumba agategereka abasomesa basomesa abaana nga basula bulungi. Cambia. Pale bado naendelea hapo moto.